ate n'ekirala ennyumba eno eri mu road reserve, ennyumba eri mu kkubo, aba UNRA bagenda gimenyawo essaawa yonna mu bitiibwa. Ennyumba eno bw'ogyetegereza olaba Pheobe wayimiridde, oluguudo we lutandikira. Kati ate bwe batugamba nti poloti naye etandikiraawo. Okitegeera UNRA bw'ejja olaba Pheobe wayimiridde, UNRA erina okweyongerayo emabega ebigere 10. Yes, eteekewo ekisementi kya UNRA, kitegeeza bagenda kusalako fuuti nga 15 ku poloti eyo. Poloti eyo bw'eba ng'ebadde ya fuuti 5 ku 5 eba efuuse ya fuuti 35 ku 5 mu bitiibwa. Aba Infra Trust mwakoze ensobi okukwata poloti y'omusajja ne mugireeta mu media, kubanga poloti si ya Pheobe. Ebyo nabyo tunaabijjayo mu bitiibwa, kubanga nze information njijja ku source awo. Nina omwana bwe nateeka ku Kayima abeera followinga Kayima bwe yazze ku office yammwe ng'agenda gula poloti ne ngamba omwana ndabira ne ku poloti ya Pheobe, kituufu ya Pheobe oba si ya Pheobe. Kaakati eyo sijja gendayo kubanga sagala bayingira mu bizinesi yammwe. Wano ku media twetegereza nnyo ate tusabula. So mubeere very careful nga muleeta ebintu ku media kubanga mukwano. Bannange njagala mbeere kiriya ku kino. Naye kati kambuuze ddala oli mwana muto, oli muwala muto, myaka 2, myaka 3, tonnako na myaka 4. Ekikweyombekeza otuuke n'okwezimbira ennyumba kiki? Gwe ku basajja bonna population eri mu nsi eno wabulwako akuwasa akuteeka ewuwe. Bannyina ze ssuubi nga libawedde mangu. Omuwala ogende n'ebweru otandika okukolerera okweyombekera. Nga gwolinga agamba nti ebizigo tebabitundayo, toyinza kwekuba ka make-up, onyirire at least omusajja akutomere akuwase. Kimbuzaabuza nnyo, manyimu abapolosi b'omugambo era mugenda kutandika. Ne just mbuuzizza bubuuza nga jjo bwe nabuuza Pheobe ne ngamba nti ennyumba eno nkube plasita oba ndaba bubi. Ansa yabadde kuntegeeza nti nazimbisa 99 full stop. Okitegeera kati mbuuzizza ddala ki ekikweyombekeza ku myaka emito? Gwe n'ogenda ebweru n'okolerera okweyombekera bawala bakyala nga mugudde nnyo value. Komanya ekyewuunyisa, oyinza okumala okuzimba ennyumba ekatikamu, omwana w'abendi n'ajja akuwasa n'akuwasiza mu nnyumba yo n'akukubira mu nnyumba yo. Sinakindi bw'abaamu amagezi n'agamba nti kale nkuwasiza ennyumba yo wagizimba girekaawo tugende nkutwale mu yange. Ennyumba ogyononeddemu ssente n'ebiseera nga ne gye wagizimba toyinza kuteekayo wadde omupangisa. So ekyomuwala okweyombekera cause sayini y'okuzimba ennyumba mu bwala obuto kiba kisiraani gy'oli nti ogenda kweyombekera, teri musajja agenda kukuwasa. Kale bw'aba agenda kukuwasa eyo zimba yaki okuleka nga gwe agenda okuwasa abasajja. Teri musajja gw'ogenda kurespektinga nga yakuwasiza mu nju ye oba mu nfuna. Omanyi mulimu ab'obwonga butajja kuntegeera, naye nze nkugamba ng'ekyange. Nange nina abaana abawala abalenzi, naye siwagira mwana wange muwala kweyombekera. Kiki ekimuzimbye ennyumba? Omuwala yenna alina kugenda na musajja sayini y'okutegeera nti omukazi. Basajja baganye oyo yalemedde ku lujja, yadibira ku lujja kutandika kuzimba nnyumba. Mwenna abajjeeyo emitwe gyammwe engalabiza emitwe, maama nga mweyagalidde mu bwannakyeyombekede ku myaka emito. Gwe ensi eno yonna ku population y'abasajja bali mu nsi eno wabulayo akuganza akulimba omukwano gamba nti akuwase. Myaka 2, myaka 3 essuubi nga libawedde mangu bamaama. Mutuuse n'okwezimbira ennyumba. Kafero yabagamba mu buzimba obuzigo obwo mugiyita mirembe. Naye nze mbabuulira obululu n'obwannakyeyombekede bunyiga. Mulowooze kukola businesses, mulowooze ku kuyingiza kubanga ojja kumala okuzimba ennyumba ekyannamukaaka. Omusajja akuwase akutwala embaale ennyumba nga wagimaliramu ssente n'obudde. Ebyo bye bibadde ebyange. Use these words the way you want. Ebinjogerwako mbiwulira naye mwenna muli banafu. Nze ekinjigizwa kiri kimu ku Derek ne Muna banange mwayogera. Sijjukira era nali mu kiyumba ne ngamba kati nange ndidda Uganda ne muvuma nga Derek ne Muna, abula Derek ne Muna onjigiriza nange ndibeera ndi awo ne banvu
nze nayigira ku baderikine muno abaana bali babavuma nga buli kye bapostinga ate nga babavuma be bamu abanvuma be bamu abakujwetekako ebigu ne bakujwetekako. What I know is I do my videos for God and my people, so I don't care about hurting somebody. Sifa kuchaku hurting a muntu, no. Sifa chaku faking. I don't fake life. In my life I don't fake life. Era wala abantu are faking a life but they don't accept. Basigala bakaya na basigala bakujwetekako ebintu basigala bagala kulwana ntalo. Naga you guys mino bulamu obuzibu. Me I just wonder, I look at you nengamba the whole man, nengamba the whole this, nolaba omuvubuka nga inaye kapye, nolaba omuwala nga inaye